ekyokugenda mu kakiiko nga kiri awo amazima gali nti bennyininyini abatuvunaana balemeddwa okutuweereza empapula ezituvunaana. Ekyokubiri, musango ki ogutuvunaanibwa tetunnagumanya. Ekyokusatu, bujulizi ki obutulumika, ate mpozi ani oyo atuwaabira. Kati tetuyinza kumala geetwala mu kakiiko nga tebamaze kutugamba bagenda kutugoba, nga tebamaze kutuwa ensonga ezenkulu mu by'amateeka. Ekyewuunyisa kwe kubanga bwe twabaweereza ebbaluwa ezibasaba ebyo bo ne bagaana, ne basalawo bagende bugenzi mu maaso n'okutusalira omusango. Bw'oba oyagala okufuna okutaasibwa mu kkooti ng'oyagala engalo ennyonjo, naawe genda mu kkooti n'engalo ennyonjo, oleme kukweka ngalo zo ng'ate naawe oyagala kukikozesa ng'ekiwendo eky'okutuvunaana. Naye kkooti olwaleero tesobodde kusalawo kubanga puliida wa Honorable Mama Mbabazi asabye nti aweebwe olw'emmande ku makya ssaawa 3 asobole okufuna ekirayiro n'okuddamu okuva eri Mwami Mama Mbabazi ng'addamu ensonga ze tuwadde mu kkooti. Alina okumala okweteesa n'annyonnyola lwaki angoba mu kibiina nze kinneeyagalidde ku lwange era lwaki anzijamu.